Empenda n'enteekateeka zonna ezikulaakulanya omuntu wa Ssaabasajja n'okusitula embeera mu buli ky'olowoozaako bisange ku Kyabasa Fama 88-8 ey'obujjajja. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira. Oliko 88-8 Kyabasa. Tugenda mu maaso mu kitabo kyaffe Naawe Osobola Simon Ssenkaayi kigula emitwalo 10 weefunire kopi olwaleero. Essuula ey'okuna wetutuuse era nga katutunuulira okwolesebwa vision. Era okutunula kirungi naye okulaba kya nkizo. Okawuliddaako okutunula kirungi naye okulaba kya nkizo. Mu nsi ndabye nga nfunye ebyo byokka bye ndaba si bye njagala. Gwe bw'otunula olaba ki? Bw'otunula bw'okuba ttooki olaba ki? Okwolesebwa. Okwolesebwa kwa mirundi egiwerako. Omuntu asobola okufuna okwolesebwa okuva eri omuntu omulala, oba okuyita mu kuloota oba mu birowoozo. Omuntu n'abaako kyakugamba. Omuntu teyatondebwa kukola buli kimu mu nsi. Yatondebwa n'aweebwa obusobozi obusukkuluma ku kintu kimu ku birala, era kwe bizimbirwa. Kwekyo ekimu kye wasukkulumako ebisigadde kwe bizimbirwa. Katonda tadiibuuda. Buli muntu eyatondebwa yamuwa ekyenjawulo ku mulala, era kino nga y'enkizo y'omuntu oyo eri abantu bonna abalala, ng'oyina ekyenjawulo kye yakuwa ku bantu abalala. Kyova olaba nga mu nsi tewaali badde muntu alemesa mulala, oba tewandibadde muntu alwanyisa mulala, kubanga teri afaanana munne. Okawuliddaako? Mu nsi tewandibadde muntu alemesa mulala, era tewandibadde muntu alwanyisa mulala, kubanga teri afaanana munne. Kakulu nnyako. Kisoboka okusanga abantu abakola ebyefaananyiriza ku ekyo ky'okola, naye teri asobola kukola ky'okola mu nkola y'emu nga bw'okikola. Okawuliddaako? Teri ayinza kukola ky'okola mu nkola y'emu nga bw'okikola. Olunaku lw'otegedde kino lw'onookoma okulwana n'okulwanyisa abalala wamu n'okwetya. Okwolesebwa kw'olina teri muntu mulala yenna akulina. Era buli lw'okutunuulira n'opima ate n'osalawo okutuulire, weesimirako wekka ettaka. Okwolesebwa kw'olina teri muntu yenna mulala akulina. Era gwe buli lw'osalawo n'oga nti kankutuulire, oba weesimirako wekka ettaka. Essuula ey'okuna twayogedde ensonga nnyingi ne tugaa nti okwolesebwa kwa mirundi egiwerako. Omuntu asobola okufuna okwolesebwa okuva eri omuntu omulala, oba okuyita mu kuloota oba okuyita mu birowoozo. Kati tugamba okwolesebwa kye ki? Okwolesebwa bwe busobozi okulengera okusukka kaakano, n'osobola okutonda ekiriwo kyokka ng'ate tekirabika. Ekitabo kino kyaggwa nga sinnaba na kutandika kukiwandiika. Nakirengera nga nkirengera mu nze munda, ne nkiteekateeka nga nsinziira munda, era ne nkimaliriza. Olwo ne ndyoka ntandika okubaako ekyokuwandiika. Mu nsi okusooka okulaba ekintu munda kya nkizo n'okusinga okukola obukozi. Kwega ekintu gwe n'osooka okirengera nga bw'olaba bannaffe abakubi ba pulaani, akunnyonnyola pulaani naawe n'ekusobera,
akuga nti kati eddiiro liri wano gwolaba kibangirizi akulaga wano olaba kati kabuyonjo ze ziri wano kati wano weewali effumbiro naye gwolaba nsiko mu nsi okusooka okulaba ekintu munda kya nkizo n'okusinga okukola obukozi. Ffenna mu nsi tulinga abasiizi b'ebifaananyi afuna olupapula n'abisiiga n'abiteeka mu kifo agenda okutandika okusiiga ekifaananyi aba yamala dde okukisiiga munda mu ye. Era ekisinga obukulu mu bulamu bw'omuntu bwe busobozi okulaba ebyekwese munda mu ye. Era kino kye tuyita okwolesebwa. Ekiseera kituuse otandika okubaawo mu bugenderevu oleme kulinda mbeera kukusindiikiriza kubaako ky'okola. Okyalina obudde okukola ebintu ebituufu era mu butuufu bwabyo. Osaanidde okumanya entuuko y'olugendo lw'obulamu bwo olyoke otambule. Oteekwa okumanya entambula yo okuva ku ki era odda ku ki. Ebyo byonna obifuna mu kwolesebwa. Okola ebintu mu butuufu bwabyo osaanidde okumanya entuuko y'olugendo lwo olw'obulamu bwo olyoke otambule ate oteekwa okumanya entambula yo ova ku ki era odda ku ki. Erina okubeera ng'eri well planned, eri well programmed. Ne tweyongereyo mu maaso. Okwolesebwa bwe busobozi okulaba ebiseera ebijja nga tebinnabaawo. Okawuliddaako? Obusobozi okulengera ebiseera ebijja nga tebinnabaawo. Era okwolesebwa kitegeeza waliyo ebyosuubira ebisinga ku ebyo by'olina kati. Kino kye kikuwa essuubi n'okukkiriza okukola ebintu ebirowoozebwa abalala okubanga munnange tebisoboka, gwe essuubi n'oba nalyawo. Kyokka ggwe n'obikola olw'okuba walaba dda nti bisoboka. Okwolesebwa kintu kya muwendo nnyo kubanga kikuleetera okukkiriza mu nsi esinga. Era okwolesebwa omuntu yenna kwafuna mu bulamu kumusobozesa okuleetawo embeera gy'akkiririzaamu. Abantu abasukkulumu newankubadde babaawo mu bwaleero, kyokka amaanyi bagateeka nnyo ku biseera eby'omu maaso. Okawuliddaako? Abantu abasukkulumu newankubadde babeerawo mu lwaleero, kyokka amaanyi bagateeka nnyo ku biseera eby'omu maaso. Newankubadde okubaawo mu lwaleero kikulu present, naye ate okutunula mu maaso n'okubayo tooki, ate ekyo baaba kiba kya nkizo era obeera ku muzuuli kwennyini. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.